kanso ya KCCA yayitiddwa bukubirire ku nsonga za Hamis Kiguddu okutwala omwala gwa Nakivubo. Loodi meeya Erias Lukwago enkoko agikutte mumwa okuyingira mu kisenge ekiteesezebwamu n'alinda bakansala batuuke. Oluvannyuma lw'akaseera bakansala batandise okutuuka mpola mpola era ne sipiika naye n'atuuka. Olw'omuwendo gw'abakansala okuba omutono kiwaliriza sipiika okwongerayo obudde kanso eno kwebadde erina okutandikira. I adjourn for 15 minutes. Nga bakansala ab'essalira baweze, sipiika ayanjudde omulamwa ogwayisizza kanso eno mu bwangu era loodi meeya wa Kampala Erias Lukwago n'aweebwa omukisa aggulewo n'okwogera kwe. We convene to understand what is really transpiring with the Nakivubo Channel in light of what we deliberated during the Council of 3rd April 2025. Lukwago atandise na kwanjula alipoota ey'akakiiko kakulembera akaseeke gye baalina ku nsonga z'emyala mu Kampala era ng'eno yayanjulirwa kanso kyokka ensonga zaabwe ne ziyiibwako amazzi. And we would like to get a recap of what was resolved in that meeting because, Madam Speaker, what subsequently happened, notwithstanding our laudable recommendations to council. Wanaamyuka sipiika Nasulu Masaba amutegeezezza nga bw'avudde ku nsonga ezaayisizza kanso. Are we going through the same reports that we already considered? Because we are expecting to hear how I solved the Nakivubo Channel. Thank you. Special counsels should debate what is on their order paper. Lukwago bw'alemeseddwa okwogera, sipiika ensonga y'omwala gwa Nakivubo agizzizza mu bakansala bagiteeseeko. Amyuka akulira ekitongole Kampala Capital City Authority Bano Kigenyi ensonga z'omwala guno ategeezezza nga bw'atasobola kuzoogerako kuba tebannaba kufuna alipoota. For now, we are constrained to put out any conclusive remarks because of the process that is underway. Bo bakansala abawakanya ekyokuba nga bateesa ku nsonga y'omwala gwa Nakivubo ne batuuka n'okuguwa haamu bakalambidde nti loodi meeya agezaako kubalima mpindi ku mabega. They are sent here to do different things. Not to fight people's individual wars. Wano ekizzeeko kubadde kuwaanyisiganya bisongovu wakati w'abakansala. Bakansala abamu obwedda baagala Lukwago abalage we baasinziira okuwa haamu omwala gwa Nakivubo kyokka abadde atandise okwogera ate be bamu ne beekubira enduulu ewa sipiika nga bwe waliwo ababatiisatiisa okubatuusaako obulabe. And that the Lord Mayor should withdraw those statements. I may be permitted to cite only 3 resolutions for your own interpretation. Number 1, Resolution number 7, that KCCA partners with the credible. Can I read the resolution, Madam Speaker? Mu mbeera eno sipiika Zahala Luyirika asazeewo kanso eno ekome wano nga bayimiriza haamu obutaddamu kukola kintu kyonna ku mwala guno. Oluvannyuma lwa kanso loodi meeya yeewuunyizza okubanga ensonga eyayitisizza kanso bwetakkiriziddwa kukubaganyizibwako birowoozo. Nga njagala kulaba nti tujjawo ebibaati bya haamu n'ebyo byonna byewali iriga. Ekitongole ekya KCCA ekivunaanyizibwa ku mwala kimukwate akangavulwe ng'omubbi we yenna bwe bamukwata, ng'omuntu yenna omumenyi w'amateeka bwe bamukwata. Mubaddewo ne kamera zammwe. Resolution bagikoze eki bagigaana. Ku ky'okusonga mu bakansala okuba emabega w'okuwaayo omwala gwa Nakivubo ono akalambira nti ekiteeso nnamba 7 ekyayisibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna omwaka guno kye kyawa haamu ebbeetu okwezza omwala guno.
kyokka ne Luyirika kinaakiwakanya nti olw'okubanga gavumenti etuwadde ensimbi ne baddoona ensimbi zaabwe zibatuwa zifuuka za lusuluuju za munyoto n'olw'ensonga eyo mu KCCA ekwatagane ne baloko investor okuzimba emyala ye resolution ya kanso nga 3 kakati ogambye nti bagende mu maaso n'okuddaabiriza emyala kati wano ekigambo Nakivubo Channel kiridda wa 1 ate ekyennaku ekisinza okuluma ti naye yalimu mu kanso eyo waaba teyali mu mativu yali asobola okukomyawo ishu yemu ku order paper. Wiiki ewedde akakiiko ka Paalamenti aka Kosase kayita Hamis Kiguddu, minisita wa Kampala, sipiika wa KCCA Luyirika, loodi meeya n'abalala bajje bannyonnyole ku ky'okuwahamu omwala gwa Nakivubo okugukulaakulanya. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.